nga bwe kitera okubaawo buli mwaka ekibiina kiri mu buyinza ekya NRM kiddaguza amenunula gaakyo okuviira era olunaku olwabayita mu bukulembeze bwa Uganda genda ku mwezi wa 26 omwezi gwa Mesana omwaka gwa 1986 omwaka ogw'ebibiri mu 2023 ebikuduko bino by'omukozi ogwa 37 byali mu kwampa gwa luweereeyo butini ku luno mwaka guno gwa 2024 ebikuduko bino eby'omukozi ogwa 38 bidye mu kwampa ogwa busoga mu kibuga ekyeyinda entekateka by'ebiddaguzo bino lido litandise era nga babadde mu mitambo bano bakulemberwa minisita w'ensonga za pulezidenti Mire Babalanda akakiiko ekiteesa ka National Organizing Committee n'abakulembeze okuva mu kampo gwa busoga balambwire bifo ebajja okuba nga ate bata omukolo guno bano batandikira wali ku Jinja City Council okuba abantu bakubaganya ebidoobo era minisita w'ensonga za pulezidenti Mire Babalanda yasaba bana NRM okuba nga tebavanganikiza galala mu nsonga z'omukolo guno nga busoga omukolo guno gwaife tuguowninge kubanga gwidya mu busoga nifo tujyofunamu okuvaawo bano balambula ekisaawe eky'essomero lya Jinja Senior Secondary School okuba nga tebategereza banga wasaana okuba nga tewabaawo ebikuddeko bino baviiraawo bajja wale ku kibangirizi ky'essomero era St. John Secondary School ewa Kitaka mu kibuga kyeyinda era bajjira okumaliriza nga wano gwe balonze bajja okuba nga tebata mukolo guno gw'amenunula ga 2024 minisita avuganya ensonga z'ebizimbe n'okulankulanya ebibuga Paasisi Namuganza akubye nti guno mukisa munene ino omukolo guno okubona nga ate bwidde busoga ku mukuzi guno buli lunaku luno bwe lutuuka tulina okudaganya aye ya mukisa nti this time round balulese busoga tuli bamukisa ino kyoba bona tulikola namaani okubona nti olunaku luno lutambula bulungi minisita Paasisi Namuganza okutaku ne minisita Mire Babalanda bakoya basoga nti babenga ate beesonaku olw'ensonga nti Kamala bajja okuba nga tebafuna mu bikuddeko bino nga nzali mu byose eby'obuzimbi abandi bakuba benda 8-star hotels benda the latest modern hotels era ndowooza muwulira nti ekyalo kyonna kyonna kisanufu olw'okuba wajja kubaawo ekintu ekitatera kubaawo so kireeta enkulaakulana kireeta ekitundu obumanibwa kireeta mu by'obusuubuzi n'amaguzi Parliament bajja kusula mu busoga ate mwidinda ate tubasulira bwereere basasula obuwoteri n'amawoteri amanene gajja kuliisa abantu abakulembeze ba busoga bano bakulemberwa mu ssente ba NRM wayinda Nathan Gemena beeta Kamala kwebyo bye beesuze binava menunula gano agayidde mu kwampa guno ogwa busoga omwaka guno so wano ekikulu ino kya bikaado ekyamakolero tulina programu zini gye tulikola naye n'omukulu so tukola duna bogereko okubona engeri gye tutuyamba mu idinda okwirawo nti tufune amakolero abaana bafuna emirimu n'ekigema ku by'abavubuka okubona nti abavubuka baife begesa ebya tekinologiya n'ebyokubona nti basobola okozesa ebyemikono titulingirire mukolo gwa NRM gwonka kuba mu idinda aye benefit factors ediri itambula nagwo ekisookebwa ku irala nti woteri dona mu idinda dijja kuba didwire olw'omukolo guno okuba mu idinda community, the village, these are the real people from Busoga, and I think even the locals will be excited to host the president because this is a village which has never hosted either a district or a sub-county or a national function. Musulo Robert, Baba TV, Amakonde.